nga batugalidde ekkubo. Tutula wansi ne mukulu wange Haji Sekitto byonna nga tebiraawo, baatuwa ekkubo mu mwala. Omuntu yenna waalaba nga mwala, era omuntu yenna waalaba nti tewasaanidde kubeerawo kkubo kubanga nakoona. Ne tugamba nti nedda, ekkubo lino weriba nga lyaliwo, kuba nze nkulidde kuno emyaka 4 egenda okuweza, kuba gye nawezezza nzaalibwa 89, nawezezza emyaka 4 nga tuyita wano era nga waliwo ekkubo bulungi nnyo. Era ekiraga nti waliwo eriyo ekkubo eryali liva eri bwe riti ne lijja ku poloti zaffe ne lifuluma wano. Bwakeera ku makya nga nayitiiru tukyali mu nteesaganya, ekkubo nekola ki neriggala. Ne tuwulira obulumi bw'amaanyi nnyo, era nja kutuusa omukisa guno nga ndi ku muzindaalo guno okwebaza Pulezidenti Museveni naffe abanaku okujjukirwa. Luli omugagga bwe yakunyaganga ng'ofuuka kyesirikire, bw'ogenda ku poliisi bakuggalira buggalizi ne bakusiba, ne tufuna ekkubo ne tugenda ewa Dr. Sam Mayanja era ne tumuwandiikira ebbaluwa asobole okuba nga atunula mu nsonga zaffe zino, kubanga twaleeta konteyina ezigenda okuzimba wano 5-star hotel. Ab'emmotoka buli lunaku batubala, sitowa ze twapangisa batuli bubi olw'okuba nga twaggulirwa ekkubo. Brought it, and the chairman district land board, we have equally been bothered as a district security committee. It came before our attention, it came to the attention of the municipal security committee, and we did offer guidance. We did offer guidance in accordance with the law. Our guidance is yet to yield results, but your coming facilitates a quicker process in yielding better results. I want once again thank you for choosing to come and be part of us. I want to thank you and your sister for finding the time for the common man. When you come, we feel blessed. When you come, we are happy because we know you come with a solution in the hand. Tukubire ku Minister Mungalo edonki ntontono kuba Minister idie n'ensonga zaffe ajja kola ki kudikola. Tulina plot 185 erina title, 184 erina title, 172 erina title, 155 erina title, 255 erina title. Abayindi baali boogeza nako ne Haji ffe tebaatwala. Era neewuunya meeya okusituka n'agamba ng'ayogera ku Haji eka nti alinayo ki, meeya tuli batuuzeewo era tulinayo ettaka ddene eryo. Wadde tunakuteekawo development olw'essente naye tulimirayo emmere gye tulya. Nze bukyanga basiba ekisaagaati kino neeyiya weeyiya. Mpulira mu bachairman b'ebyalo, mu ba LC, mu ba district land board nga bwe bakoze bajja wano ne bakola lokasiti yaabwe nti wano waliwo ki, waliwo. Ate n'ekirala ne mpuliramu nti ne munda walimu ekkubo. Kati tetugenda kitegeera olwaleero. Tutegeere nti ekkubo oba byali munda muno mu Naitiro ne baliggala, abantu ne bennyigawo ne batandika okukozesa wano na webiri wano. Ate ekirungi chairperson land board waali, minister waali, ensonga ensaba tubeere bakamu ensonga zikola ki. Ekkubo lino nga board yalabye nti kya mugaso ligire nga liggulwa. Era nga kwe kusaba kwange nti awantu wano waggulwewo wakkire wabanga waliwo enteesaganya endala zibeere ziti nti Naitiro n'ab'Emmanga bakkaanye kwani anaakola ekkubo liri ery'oluuyi luli. Kuba newankubadde obujulizi twabugatta nnyo, twagambibwa nti lino lyali lyakolebwa ba developers b'Emmanga. Kati lw'ensonga eyo nga bw'oliggala mu mateeka twaweebwa amagezi senior land management officer nti etteeka likwata yo stopped, tosobola kuddamu kuliggala ng'ate bidda ku election
abantu abo ne baggulawo ne bayitawo era nga bayisa n'ebintu byazimba emmanga. Ekyo ne bagamba nti bwekuba kwe kukkaanya kwa Naitiri Nabali ekkubo liri likkaanyizibweko ani alizimba, oba Naitiri yali alizimba lyonna oba anaayambibwako developa omulala abali ab'emmanga nga balizaawo. Pulaana wa district n'atuwa amagezi nti nagulira okubanga ekkubo liri waliwo omugga omwalo oguyitawo ate nga kiwonvu, si kirungi nalyo kuliziba kuba liyinza amazzi gayinza n'okudda emabega ne gayonoona ekkubo lino eddene eryayumira. Wabula nga kiba kirungi ne bakola stone pitching, ne bateekayo wansi amayinja ne balizimbako ebbibiri ebbali, amazzi ago ne gatambula bulungi. Ne ku sayidi waako ne kuweebwa amagezi nti bagulingeko basimbeko ebimuli ebikkirira. Naye ng'ekyo nati kinaakolebwa na wano waggulwe ku nteekateeka ey'okuleeta omusabeeya abakinabawa ku disitulikiti wekinaaba kisobodde oba si kibano bannyininyini bayite omusabeeya batuggulirewo batulage bwe kiba nga si weewaawo, kuba ffe kye twasanga kino ekyapa kyawo tekiriiwo. Bwe kiba nga waliwo ekyapa bakitulage, naye bwe kiba nga tikiriiwo, etteeka lya Land Act Kawairo 6 tuna kati ne 2B kakkiriza Land Board okumenya ng'ensiinyi. Era kyonna kyonna ekizimbiddwa ku ttaka nga tekyagaddeeko oba olwa security n'ensonga endala. Kati nno tunakizuula ekyo nga bwe kiri kiba tekiba Naitiri oba erina okudda mu Land Board mu bulambulukufu n'eddamu n'esaba ettaka eriwo obanga esobola okuliweebwa olw'ensonga oba si kityo. Naye ng'essaawa eno Land Board kyeyakkaanyaako ti wano waggulwewo era wano wamenyebwe. Nga mwena mulaba waliwo etteeka eryo lye tuyita Doctrine of Estoppel mu Luzungu. Bw'oba olabye ekintu nga kibaawo ne bwe kiba nga kikunyiga n'okireka ne kibaawo, etteeka likugamba toddayo ekyo kati kiba kifuuse etteeka. Kakati Naitiri mu mateeka nga sinaba nakwogera birala, eyo etteeka lya Estoppel libagaana okuzimbawo wano, okuzimba nolwekyo okuzimba wano baba bamenye etteeka eryo. Kakati ebyo ebisooka byo ate nga n'ekirala ekivuddeyo actually ettaka si lya Naitiri. Ettaka likyalimu ani District Land Board. Nolwekyo District Land Board yerinako obuyinza. Era omuntu abazeewo n'amalasamu structure nga district nkwebaza ssebo obimanyi bulungi kubanga akawairo katusomedde Land Act mu kawaliro aka 60 section 60 subsection 2 ebawo obuyinza okumenyawo ekintu nga kino. Nolwekyo tugenda wala mutegedde bamenya amateeka ga Estoppel, bamenya amateeka ga District Land Board n'ettaka of the new access road by Naitiri be unblocked immediately. Or access road lulina okuggulwa olwaleero nga tetunaba kukola. Ekyokubiri ate balagawa nedda musooke mulinde sikati mujja mulimba. Ekyokubiri Naitiri njiragira esasule engassi for Naitiri is directed to pay compensation for any economic or social inconvenience caused by the unlawful blockage of the access roads. Esasule compensation olw'ebyo byonna ebifiirizibwa olw'okugala oluguudo ng'emenya amateeka. Ekyokusatu ndagira RPC Sezibwa, DPC Njeru Municipality, Town Clerk Njeru Municipality, mbalagira to individually in your own individual office oba collectively nga mwegase mwena
to initiate criminal proceedings against NITRU for contravening the provisions of Section 61 of the Rules Act. Kasera Namateka, where any regional police commander sazibwa, go DPC Njerugwa, Goyo Kumpi, Oba Tawdi Kiraka, Gwe, Oba Kweka Officio, Oba Menanga Bagase, Mukwata abantu bano, mubatweka, mubakwate, mubavunane, ng'ettaka bwe ligamba erya Section 61 erya Rules Act. Yawe mabega kati waffe mu lukiiko luno tulina DPC ne ttiimu ye weri. Mukadde waffe sinange kamwa koogera ze ssentebe wa ebyokwaniriza mu kitundu kino. Puroguramu eddako ngabo baze okubategeera mukadde waffe tulina ne bannamawulire nabo tulina. Puroguramu eddako chairperson LC1 ow'ekyalo kino ekya Naminya South ne chairman wa LC2 bonna weebali ow'omuluka guno babeeko n'obugambo bwe bakusuulayo mu kitundu kyabwe. You can come and take charge. okuteeka olukiiko mu mikono gyo tambule bulungi alugeneyo. Twongera okubaniriza mu kitundu kino mu Buyupe district, mu Njeru municipality, ate mu Njeru Central Division, ate mu Muluka ogwa Njeru East, ekyalo ekyalaga abantu abazze mu lukiiko luno lwe wayita. Tulina minisita muno, Honorable Minister of State in the Vice President's Office, Honorable Member of Parliament mukyala ow'ekitundu kino. Ne tubeera muladisi wa Buyupe district Africa. Ne tubeera ne speaker wa district ye Buyupe akiikidde chairman LC5 naye tuli naye wano. Sajja ayinza oyingiza emmotoka, ayinza oyingiza trailer abakulu inabeera netubeera awakati atambulako ekibuga kino division. Tulina wakati waffe assistant senior town clerk ow'ekibuga kino Njeru Central Division. Oweekitiibwa ne Honorable Minister, tubadde tukusaba tukulage we baatulaga okuteeka oluguudo kumpi nnyo awo. Tugenda Ngogwe. It's a strip. I don't know what it is.
mbadde nsaba tufune tuggalewo olukiiko luno olwaleero era minisita abadde agaatuleko obuuyi obwo leka bamukolere ekkuba awayitewo okwo kale tweyanziza. Mwingira kuli muna mjenga una basi jenga oba mkuko mmoto kaiteo haya Isimeo kuba otaswa yitawo agenda yitawo just mujeke ukosi ya waguru mujeke ukosi ya waguru anabuka guys that actually there was no road, and they wanted now to plant cassava and other temporary things, so that when they come, there's no road. But the police was alert and they stopped. That's why you see they did patrol. Destroying our road. The law, I've read the law, section 62, doesn't even belong to 90. We have just heard. It's land of the district land board, and the district land board has authority under section 62 of the Land Act to destroy this, to unblock. So what we are doing here is under the law. We are not breaking, we are not taking the law in our own hands. We are exercising our constitutional right to the access to the main
And the other people on the other side, they have to the main road. This is access. It's protected by law. Olaba abantu bano abannanki bagezaako okugenda etrakita bamenye wali bakutulewo balage nti nno si luguudo naye security yabadde vigilant nejja nebakwata nebaganya kubanga otherwise transaze wano balimyerimyewo basuddemu ebintu nebagamba nti si luguudo naye security yazze neba alert nebastopinga kakati wano kyetukola tetumenye mateeka oba tetwalire mateeka mu ngalo zaffe tuguddewo oluguudo access road as we are entitled to bali abali eri bali entitled okuyita wano Acha alipita hapa kuna shida. Ngoja yuda. Bana mundo kadimana kwalo kamano. That means these people didn't have access. Very well. This ebizimbe ebirala kati kyobadde mu kisaawo mwali muyita wano tubadde tuyitanga ku mazzi okusooka tubadde tuyita wano kati we baba zibira ne tuyita ku mazzi nga Matiiro tumuyisa ku mazzi era nga tulina obulumi bw'amaanyi nnyo kubanga konteyina zituuse kakati oliweddembe n'okufayiringa keesi mu kooti n'osaba compensation olwa extra court and pain and suffering bakali abaleeta emmoroka batusaba ssente okutongeza ssente balina okukeerewa bakeerewa baba balina okujja batikula ebintu naye ebintu saawa zino bikyaliko naye kootuggulidde ekkubo sebo tugenda kutikkula ebintu nga tulinda ekinaddala twakitegeerako nti sebo oli munnamateeka era sebo tukusaba otukwateko nga bw'olina eriiso ejjogi twongere okufuna obwenkanya mu nsonga eno byonna mbitaddemu era mulinako mapetition badako stage zonoyitamu nkikoze ne MP wamwe namugambye nti ekintu nkikoze kino n'obwegendereza petitioners be baani petition eno bagikoledde mu mateeka ki nakane amateeka gagamba gatya rights zaabwe ziri zitya kooti zikyokeddeko ki ne declaration